eba bando ya chido boyet emitwalo 5 funa katenge emitwalo 5 value yazo yemu ne yawano ezaffe kati manyona Uganda bana papula katya kamwaka emitwalo 5 uli na bando ya mitwalo emeka 5 mufenye njawulo 5 Kati ate wano sofuna ekyeta n'ekyo kupapula kamu n'okigulamu engatto. Kati ate li bando togula ki? Togula ngatto. Ntezi bantu. Ekitegedde. Kati ekyasinze ddala okwogala okunkozesa ka interview kaneeno. Mulimu statement egi nti ebigulibwa tebirina price yankomeredde bakira batyacho price tag eyenkomeredde fixed price wategedde nti sobeera bwoti ng'onywamu bakasoda kasoda kali mu 13 mu meka mu 5 ne 13 labo balamu bukido kiderogane n'akatomo obuse mugenze ko kafeera kati ate okubanga ebbeete li fixed esinga okunsesa waneeno nti akadikini bawulira nnyo waneeno kinagalako waleeta waliwo omuntu akana nti amafuta galinnye nnyo naalo omubuuza ovuga motoka ki nga tambuza bigere ebyamafuta bikwatirako waggwe fuutu sooja bagamba oyo ayina sente kutugumya okuba yeyeevuga kyogamba okubanga ebbeeyi y'amafuta eri waggwe kigana ogula emmotoka bikwatagana bikwatagana tebikwatagana yala shona yaba bikwataganira awo ati ajjako amafuta ng'agamba nti emmere ejja kulinnya ebbeeyi nti yeeva kati bano nabo abagireete amafuta egabeera waggulu nabo bawongerako akabeeyi kati nekiganawo gogula emmotoka tewali kuba iwe obugamba nti nooli ku bigere tosooka kukaana byamafuta sooka lwaneko ogula emmotoka okane ebyamaki ate era bwoba oli ku bigere linda kukaana mbu nekooti baliyiye ogenda vugirako ki kyokka osanga alina emmotoka agenda n'agula n'eshoko n'ateekamu ate nga takayana kyokka ate gwera ali ku bigere gwokola ki gwokayana munfuna ndo tuli ku fixed price nti oba onywa mukasoda ka 3 mu mmeka mu 5 ebbeeyi n'ekyuka ku lawundi eddako awo mubala munyini awo eddako ya 5 oba yango ngende wala buli wamu oba babeera ne kaleediyo buli mu matu nti bazze bangi simanyi buli wamu ne bova ku nebano dda ewalala ebbeeyi ebeekoze eki babanga bali ku stock market simanyi kyoka kyanneewunyisizza ne matuli mu muzannyo wano nnyo mukikola mule nagamba buli lunaku olina okulamuza kilo sukaali ya mmeka tosoba na kitu kyomutwe bino bijja obujja ntino satunana nti pakira sukaali alebbeeyo gimanyi sukabuuza kilo sukaali ya mmeka oddayo nga yali osojjugula no ku 3 oba 4 okonenda nga yakakaaga tosobola kaya nakuba naye sigwa omulimu era yammeka kakaaga kwate bukwa kati gwe wa kiminati nze gambye buli kimu ekigulibwa osobola kubuuza kyammeka nga tonasigambe nti ebyo byokka buli kimu gwe kyomanyi kikuli mutwe yoza ekibiti kya 10 okuma ebbanga lyonna kyammeka wano era oganda essooli munguzeeyo ki ekibiriiti ekitegedde olino wano mugamba nti bakyongeddemu olwate bakyabibiri olwo gavumenti ebeeruguddemu bayongeza buli lwavaawo kati 15 bogenda otegedde naye ngwe namala gamba kale ebibiri bakusedde sooka oyiyenge egyogenda okufunamu omuliro nti osooka okukola emirimu gya bukadde nga 5 okufuna omuliro oguva mu kibiiti ekyo ekino nti abantu ba bulijjo babawadde eddembe lingi nnyo okuba mu gavumenti ebituli baki nze nagenda ntuuka okupafominga nembala mukuba olimba lw'eggwanga bagamba tokuba olimba lw'eggwanga mu mukulembeze taliiwo ewaabwe wali mu South Sudan
kizigambi gwa amama yako imba nga balukuba ngendo yimba bagamba eto tokirizibwa oluvimba lw'abalugwa ku mukolo ng'omukulembeze wali ali olwadde kitiibwa baba taliwo tebalukuba n'okuba mukolo nga gwa gavumenti ate mu bagambye omukolo guloba kwa mukulembeze gwa mukubulimba lwaki kati ate lwaffe nga nyonyiza tukuba bagale totutta balatusiba otegedde kati bino ebyamasimu nogana nokwata omusajja bino mukati mmwe ndizo nogula omusajja nomukwatako gwe content ebino nogula omusajja kikyakikwasiza omwami oyo nti okulikodinga just essimu bwoti okuja essimu nolekodinga bwoti nga tosobola okusa nammala bba ne license eyokukozesa essimu yo okulikodinga okwata konti kati musajja mukatono nkubyo ogira bagala tukyali mu mbozi ya South Sudan tuli ku Fangoni Forest olunaku olwaleero nze mu Sudan Surait sana wana mukano nakyali wange nno naye mbozi kusiba nkyali kukayita viwana nali kulaivu yera ngasimbulira nengonga mugenda nga okata gosaayo omatuuka eri bakwatira okukisayo in fact awona okuva ku airport paka ku hotel kuyita wanga bili fit naye bwe tutuuka bino abayaye kibanda bamwagala ayiseeko biki ku street kuba abantu bangi baali bamulinze omwo of course omukutu ogwa Celebrity Life Unscripted ng'omukiise wago CEO woli kati nga buli kimu kikola muki mu bulamu update kati convertible eyo ka convertible ako kibanda kali akampi akamotoka kati nze bwemba ndi ku gaali sagala nnyo okuva wali mafia kubanga nkimanyi mwebitandikira olikola ki kamotoka nga kagwamu amafuta ngera kibanda jipu yaabwe likonvoyi endala etukola ki etuleka emalayo ffe nga tugenda tufuna amafuta kati mu kuvaayo tubalengera nga bulakati wano tuli ku Fangoni nga balengera wali waggulu bayitawo ku customs sisobola kwerabirawo webankwatira njijjayo ono omuvubuka bwe yali ayisa bwe yatuuka ku junction ya T abalengedde n'ayagala ayite mu buyisi ebyawaffe wano naye nga ate weeriye naye ndoza nga ayagala kukola anulule yeeri ewaabwe omusajja namubeera kaali n'amuzza wano n'amuzza teeka wano nzorede ntunuza eri nkwata byange kati mba ono bamukwata aŋŋamba omuvubuka tiyagamba ajjako kamera yagamba capture photo ayagala nkube emmotoka y'ekifaananyi esigadde ffe tukole ki nkyusa nzijjako ne vidiyo eri nkwata eri gye bali nkyusa saakola nasekereza wera nnya omusirikale yandisaidye n'abalala bali eri ku mmotoka kati olimi nalize siruwulira nduulira baleekaana ono waliwo omulenzi oyo emusaani bannange omuyemusi weeyo Miki Miki yagamba kirevujjako ngenda okujjako bwenti nga bagukutte bring that phone nga nze no ndowooza biwedde batwala simu bagala kuleka nze ntambula mbu neyongera eri abenyi nange ne bagamba wali gusale wali ate yinkoze ejjukira olimi tolumanyi ate tebamanyi luzungu gwa lumanyi naawe era bo ndowooza bakozesa luwalabu arabic aramaiki olwo kati omusajja ajja akubuuza olumuwala maiki tolina kyoddamu kati nange nali kamugeza nga artist ali emisikini yatobagamba ate bali bamutidde jafaanamu galanga n'obuzibu nga tamanyi luki tamanyi lulimi kyakisobola omutaasa kubanga amanyi olulimi tebakyuza tamanyi newadda ne ku byabo otegeera naye ekyo netukitangaza nga kiddawa namwe kibakwatiramu bannamawulire manyi omuntu akusamu kamera sonerayo zaali ku mulimu gwo
Brother, buno bulamu bwange nange nkola mulimu gwa kati abene endogo. Ekyo kidira kiri nti Uganda terina mateeka. Wasi Uganda terina mukulembeze buli omu yeekulembera yekka. Oba si ekiri nti buli omu yeetera amateeka ge. Kibanda kati wakati Uganda takati kiteta. No. Nze nkulaze nti no omuntu omugamba tontuza mu kamera. Yina agamba nkola mulimu gwa. Kitegeeza nti ffe tuli mirimu gy'abana. Nate takukiriza mulimu kumuwa order. Tuza mu kamera. I'm doing my work. Nze. Mfuna ndoza. Ekyo era kitulisize Dubai era ne Saddam. Airport. Kamera kitegeeza nti naba kamera nabo bakola ki? Bepimina mu. Kama oba Kalisoni. Ntino ewalala kyokusibya. Nti omwami okumujja yolo. Kyatula milioni za Uganda meka. Satu. Nti omusanga eri kizibu kukwata. Nate bakukutte bagulondula mpaka baguggwa. Sino bintu byakutte akale biwedde kwata yo ekyebiri. Fine bebanga kote begukusalidde kuliko ekibonezo kya milioni 5. Era ekikutaasa mu bwangu okwo ngulika bakwogereza era wakifanya okisasulira odeni okoleki. Era ogende. Kati ate abeeri ebyabo birala nnyo. Owache nalabayo abamaje. Abamaje balina emirembe ate badoogo. Abamaje bali byabwe. Ana bato. Ate abamaje beeri buli omwana alanga. Telikopolo sanje. Batandika ku lieutenant kaputi bayira bayatagabe badene. Yozani sali labi. Dibadde ngali fulumi. Kati yatete kozesa. Tetukira kubawo jasimba temera mu ondo tujja bawere. Kati no yaja kuwa stole ye kati no yange jasike. Stole zanje sa stole za fezi kwatagabe. Kati cyali cyatambo kimanyi. Tuwatuka ku airport webati. Tusanga wa traffic. Traffic wali wa tabu. Ifo kyokubera ne wiso eno musigala gwe wano. Kati. Omwana bekiru ngamba Mifo chofu wa wiso musigala. Ayenga dugala. Kayamba de white. Uniform. Aina fegewe. Mifo chofu wa wiso musigala gwe. Kati atira kwata oyo mwami. Akamukwegambye. Kolera fana kiri. Usanje yakwata oyo. Sola mwerabira bali bankuteka bantu zizaawe ebbali. Ndoza era naye anga bomanyi bobera ng'oli bantu short call nekuluma. Teyakola kintu kirala kyonna. Olanga tutudde awo. Yadda buzingaawo n'ayingira mu kati yayingizayo na mutwe. Kubbala kwennyini. Mutawuni nga bulaba mutawuni eri mu city center mutwali mutawuni kalinga bulaba mapera moto fikina kwata kati no musibe we wali awo atudde nasuka agena ke mabena nasuka nafukamu ataga ndo bali mulokezi zira rajanga aswazi bali baba gwe nani sindala Bali musiramu. Gambe erije twagala Mexico yini ngataina budde ngatwali budde atabera serious ngagoza tali serious nenga basiria ngawasekeza kwati yo mulaba ngolobanga atali kuboko bola bitu byako olubuzo batategeera kati kubanera bike kwatira mutu okuloza tali nenga abakuliko nnyo nita America business inabira nsatu muzwadde yo kumota kati yo munkula akula na ntono tono okay munkula akula na ntono tono era kati oboji tema yo nga South Sudan no kibuga kya Juba ate obala kutandikiranga kulwagalo dibuti anoka okwanizi bwe batyo kano jano kubatisenyi bwe batyo zimbula banga boligira mpola jano kikuba mengo
wakaliga bwetyo baligikube mpaka ndoza nga kyengera nenfaanana bwetyo yo Juba City bakubire mu Bunateete wakaliga batyo gikube mpaka kyengera bwetyo